amanye erinnya lyange mumukwano omungi nze bw'aba mpita linnya kobere majo kobere pade kobe babirye kobere mukasa kobe joni kobe maru mukama kumanyi kamba nti amanyi amanye erinnya lyange mumukwano omungi wampita erinnya Mutelevu tukomye oli kuchenda munana katonyeza musanvu mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika nakuza omwezi lumu omwezi ogwa January 2019 era nga twebaza ekisa kya Katonda ekitutambuza essaawa zizino musanvu n'eddakiika 8 manya abasinga ngawuliriza bwe weebaka tuwe tunyuma naye tugenda maaso kubanga tutandise n'amaanyi era tumaliriza n'amaanyi. Tuli wano n'omuwanguzi waffe Prosper Junior School betuusa ku programu y'enganzi muwanguzi tawanika era nga Prosper Junior School lisangibwa Nabweru South Zone okuliraana kisaawe ekyo programu boyagala batuka n'azisino ebiziro 7 978 3 ne 0392964930. Mukwano gwange njagala kusaba era njagala kugamba nti programu y'enganzi musonika Prosper Junior School basangibwa awo Nabweru era nga wetwogerera bal training abaana talents zaabwe sports swimming kuyimba byonna gwe kyotasobola kukola mwana wo essomero lino mukama yaliteekako ekisali kijjayo ate era nga n'endabire y'abaana nnungi ddala entambula vani weziri ezikugira omwana wo ku mulyango ne zimutuusa ku ssomero ate ne zimusayo ate nga tuyongera maaso tulaba ekisa kya Katonda nga kyeyongera okweyongerera ddala mu bulamu bwaffe era nga kyongera okugaziya Junior School batandikira ddala ku daycare ne bw'abantu ne batambula mpaka ku primary ba motherdom balungi ne ba fatherdom balungi ddala era bajja kubanga bayigiriza omwana wo mu mpisa kubanga ssomero zimbiddwa ku musingi ogutya Katonda. N'olwekyo mukwano registration egenda maaso etwalayo omwana wo headmaster gyali ajja kubanga receiving ate n'ebisale by'essomero bijja kutesebwako. Tukyagenda maaso n'omwaka guno gutandise nga bw'ogulaba teweerabira nti tefasituze naye ennaku z'omwezi ate nga 6 tugenda okusabira abaana omwezi nga 6 tugenda okusabira abaana okuva abaana bakyali mu lubuto mpaka aba P7 ate ennaku z'omwezi nga 13 tugenda kubeera n'olukuŋŋaana lw'abaami men's seminar Musumba Tom Mugerwa beetaaga mukama akoze ebisa ate ennaku z'omwezi nga 19 tujja kubeera n'abaana abasoma okuva ku senior 1 mpaka ku university MCF students bajja kubanga beetaagibwa mu kifo kino mwenna abaana yonna gye muli nakusoma omwezi nga 2 awo tugenda okubeera wano no basingles bagenda kubeera nga bali mu kifo kino era ennaku z'omwezi nga 2 bajja kugenda basabe ssaawa 7 mujja kubanga mwetaagibwa wano ku Wemutundu Christian Fellowship olw'okwongera mukama ng'ekyo kyataisa ddala Yesu amanyi erinnya lyaffe katugende mu maaso n'omuwanguzi we bazazzaawo tunapesa ne tubeera naye olwaleero katugende mu maaso naye mu linnya lya Yesu. Kati musumba bwe tubeerawo n'omwami wange nga tuli mu mbeezi bw'ennyo efaanana bw'etyo lunaku lumu kubanga Katonda natandika ddala omunoonya talisaga lunaku lumu asangawo Bible nalina Good News Bible yange nga mama yali yagimpa kuhinja obudagala mperese bitali eri sisula nga sirina gye buteeka buli awo buli mu nnyumba nabutereka naye nga wala talabayo kati nga ntandikira ddala okunoonya Katonda n'omutima gwange gwonna kiraka agenda okulaba nga Katonda atamufunza nasangawo Bible nangamba ye gw'osaba ki olutagwa kyekibukuteresa obudagala obwo butabujjaayo anti kati munnange nali njagala mbuleeta eno naye ate bwegamba omutima nze gwangamba teeka eri tereka toddamu kukwatako kati bwe namala ate eyo gye namala n'embusuula nabusuula mutoyi nga wano
ebyokwokyanga nakwata bwali butono nnyo nze nabukasuka mutoyi mukwano gwange naŋŋamba kati wabukasukidde kikuba namuga nalina eddagala awo biki nemubuulira eddagala lyembadde nina yeyandeeta emutunde naŋŋamba lwaki tewabututte ku kyaki n'obwokya nemuga nze nabusudde mutoyi naŋŋamba era nawo biba bikyakola kati sindikayo omuliro nkwata nensaba nensindika omuliro era nagenda okuloota nga waliwo omusajja azaawo nakuma sigiri nabuteekako ne bujja ne busiriira mu kirooto. Ati omwami naŋŋamba kibayibuli kino nze mpulira mbikooye bino ebyokusaba nga tomalira wano mbikooye naŋŋamba ne kino kibayibuli kikwata okikasuka eri ebweru. Wasabanga lulonda kambe musumba tomu lwagamba time netuuka nosigala omanyi bw'oba osaba mu nsi ey'omwoyo obaako nebyo sesebula kwegamba forces bwe zibeera bbiri obutakwataganawo mu nsi ey'omwoyo bubeerawo awo kakyakaye yawuliranga mu nsi ey'omwoyo nga takyasobola kwebeera saalazi kubanga era nga pasita Tom bw'atuyigiriza wano omwami muwe ebiseera biki nga nange bwentyo nze nga sisaba nti sabe bino ebyoggwa amabeseni naye nga bwe mba ntandise okusansabira wano emutundwe ssaawa 10 bwe ziwera ne tuddeeka nga nsirika nga ndaaza naye kati yasanga nkutte bayibuli yange awo ng'eri awo ku gundi ku sideboard nanga yina n'ebibayibuli nze bino ebyomusaayi bino nze mpulira mbigize nkwate mangu okikasuka eri ebweru. Omutima ne guŋŋamba atogikasukayo bwe muleka ajja agikwateko olwaleero ajja kundaba akanvaamu nange nalina munene wange ku mutima Yesu nange ne ŋŋamba kangirekewo najja naŋŋamba kati tonnagitwala gikasukayo omukono gwakoma mu bbanga kyayeka mwoyo yamukwatako nange nali nnindiridde ndaba ekinaddako awo nga amaze ogikasukayo kuba nali nkooye enkola y'omubi mu nnyumba yange. Omwami n'ayawula ebitanda twalinawo ekitanda ekirala mu kisenge n'agenda n'atandika okwebaka yekka nze mu kusooka saabimanya nange nembireka kasita tanjagala nange nembeera mu kitanda kyange eyo kati omanyi omwana ng'ali mu kyabwe eri mu ky'abaana kati awo omanyi ensene oba olina okugira Katonda ayogerera mu bintu bingi. Waliwo abakyala abo banyumya ebweru omuwala n'agamba nze sisobola kusula nzekka nga nina omwami wange nga boogera nze sibabuulidde byange naye nali andi awo nga boogera bwogezi. Kati nange omutima ne guŋŋamba ye ggwe ekikusuza wekka ng'oli mukyala mufumbo oli mugatte kiki lwaki omwami omulekanga n'asula eri ate olumala n'agenda ku gundi ku mukozi n'agenda ew'omukozi. Nange ne ŋŋamba okuva n'olwaleero ŋŋenda mulumba yeeyo gy'asula. Neŋŋamba bamalayika mu nkulembere neŋŋamba ennumba ez'eggulu ne bwe naaba ŋŋenze ng'oba nvuddeyo Mukama nteekayo ennumba ez'eggulu zimugobe zimugjeyo eyo yonna gy'asula ajja asule nga mu buliri bwe. Nali ndi awo n'akomawo ne mmanya nti eggulu likoze naye era ng'ewaka era si birungi muguwa mwereere. Kati awo nzijukira lumu nali nfunye olubuto ng'olubuto terunjagaza kulya mmere nze nampulira nga bingize ezo ezamu ezaavaamu. Omuwala ne yeeterako enva ntono nze mu kifo ky'omumbuuza lwaki tolidde yabuuza oli lwaki teweeyongera naawe erya nga nze ndi awo nga nsirise. Gwe nga tolidde? Nga nze siridde kwegana nali mpulira nga binsindukiriza emmeeme. Nagamba olya yongereko enva lya naye nze nga ntudde wali musumba nga talina kyanyega era n'ekirala nga bwe tugenda ku mbaga alina mikwano gye mingi gimuyita mu mbaga nga wotandeka kumutwala mu mbaga naye musumba nga nemugenda mu mbaga muyingira bwe muti ku reception n'akubaza n'alaba ng'otudde eri kaŋŋambe mu east ye n'agenda mu west gy'anoonye ekifo nga tasobola kutuula nange oba okunyanjula mikwano gye nti ono ye mukyala we nga tasobola kikola simanyi wegamba nga ndyawo ng'embeera yankwata n'enfunza naye nga Mukama ali ku mutima gwange nga ŋŋamba Mukama taata nasabiranga mu Isaaya 43 ne mugamba taata Yesu wagamba nti oliwayo amawanga ku lwange nze neekutte ku ggwe beera nange Mukama taata jangu ompanguze kino olala mba ndyawo ekiro yajja n'ayomba omuwala n'agamba naye mu kifo ky'okuyombanga bw'ati
ng'oyo omuwala yayogera mu kifo ky'okuyombanga bw'ati yandikutte ng'ekkubo n'agenda wakiri oba taleka awoza mmere ng'olumu yeeragisa nti alaga nti afaayo nnyo gyendi naye ze nga mbiraba yandirese nga wakiri nga taleseewo ssente za mmere oba n'asigalayo eyo kyekyakuleetera obutagoba muwala ono anti kati ng'omaze mmutegeera Pastor Tom atuyigiriza nnyo ku offensive war ne defensive war. Olutalo defensive lwe lutalo olukola lutya mpozi. Defensive lwe luno olumaze ng'omaze okuyingira mu nnyumba. Ate offensive omulaba abatannatuuka Katonda n'amukulaga ng'akyali eri n'omukubirayo. Naye nze ngenda okimanya olwedde omulaba yali yayingira dda mu nnyumba. Kati nga nina gondera buli mateeka gonna Omwoyo Omutukuvu ge yaŋŋambanga. Kubanga yaŋŋambanga nga sirika nga buli kimu kyonna kyamala okundaga ngamba sirika kati nga nina okusirika making sure nti nsirise ngondedde amateeka ga Mukama nga buli kimu kyonna ekigenda okuddako akindaga naye naŋŋamba sirika bwe mba naawangula olutalo olwo nga nina omugondera kati nange kyekyo ekyannemesa okugoba omuwala oyo ewaka wawa buli kimu nali nkirina nga nsobola n'omugamba fuluma naye Omwoyo Omutukuvu yaŋŋambanga sirika ngati nga nange sisobola kugamba nti fuluma genda oba ngende ngamba omwami afeeyayo noono omuwala lwaki eri bweti ne bweti biya nga nina kusirika busirisa okuwangula olutalo. Naye ng'omutunulira omulaba otya? Nze nga kwega musumba sijja kugira nnyo sijja kushuga kotinga nali mulabiraawo simwagala ate simukyaye nga ndabiraawo omuntu mulaba bulabi kubanga ekiseera ekimu kyatuuka ne nga naye Mukama taata ng'ongambye ensirike nga kisuse oba wakumuzaalamu mwana amuzaalemu naye afuluma agende naye nga era omwoyo ajja naŋŋamba sirika tobaako kyonyega nga nsirika kati nze nenyiikira ku jjaano Mutundwe nga nina ebintu ebitambula mu lubuto kati waliwo omukyalo omu alina eddwaliro eyo Nakasero mukyala mukulu nnyo mugundi gynecologist omwami wange nansindikayo naŋŋamba gende w'omukyalo oyo akebere ekiri mu lubuto lwaki tozaala tuukayo buli kimu kyonna agenda okukebera nga kiri nomo nga sirina kalwadde konna kannuma sirinaamu kizibu ne mubuuza kati dokita kiki ekikireeta kino naŋŋamba nange simanyi kati mba ndi awo ne ŋŋamba Mukama ku luno lw'olimpa abaana woonoddamu okumpa olubuto Mukama njagala ompa abaana 2 nga balongo. Olwo ezaali zaakavaamu zaali mmeka? Zaalinga 4. Zaali 4. Ziba zaakayingiramu ne zivaamu? Emyezi 2 myezi 3 awo bazivaamu. Okuva kwoli? Okuva kwoli ku luli lwe najjamu kati awo ate namala nengendako ku famire biki bwe bityo kati awo. Olowooza wakati mu lutalo olw'omusaayi Mukama yali taguvunaana? Era omusaayi gwaliwo kubanga we batuyigiriza wano e Mutundwe nenenya musumba Nakamatte nenenya mandi awo waliwo omusumba omusi kyamulabawo ebiro bino mbandi awo nga neebase nendoota ekirooto nga ndi mu kwenenya nali mboba mu classroom zizaawa nfukamidde wansi nenenya oyo omusumba najja nayimirira mu ddirisa nagamba naye bannange abantu abamu Katonda yabasonyiwa dda naye era mukyali ku ekyo mukyali mu kwenenya ne manya nti Mukama ekyo yakita yansonyiwa kati nensigaza kyakulwanagana n'ono muwala mu nsi ey'omwoyo bandi awo ne muloota nga ayimiridde wakati mu toilet ekinnya ekya toyi latrine ng'ayimiridde mwaliira emmere bwe nazuukuka mu kirooto nze musumba nze nakyevunulira namanya nti aliira mu kibi weewaawo alina omwami wange naye mu kibi mwaliira kubanga nagambanga Mukama olunaku lwe twagenda ne tugattibwa nga 28 December 2004 bwe banga nsobi nga mwami wange yagikola lwe lunaku lwe twagattibwa ali mu kitimba kati tuli bafumbo tewali muntu mulala asanye kutusatulula kutwala maka gaffe tewali mubiri mulala nga aliwo n'omukyala ayimba nti Katonda enamba gye yakutondera nga yiyo tewali asobola gitwala ng'ekyo bwe nkiwulira manya nti tewali agenda mutwala ekitimba oba yakigwamu ku olwo nga noonya Mukama kati nengira nenyiikira era okujja wano e Mutundwe nga noonya Mukama we batuyigiriza nenga Mukama ku luno bw'ompa abaana bw'ompa olubuto njagala abaana 2
naye nga bafaanagana. Nze nali mugambye bafaanagana naye Katonda yakuwa kye weetaaga takuwa ky'oyagala. Nengira nensigala nga munoonya nze omukulu olwabuzezza emeka ali mwena agenda mwena weeneenaawo. Nengira nembeerawo nga munoonya nenzijanga nenfuna olubuto awo. Nga sinnalufuna Saalongo n'aŋŋamba kwata ekkubo ogende eri ku Fayawo Hotel waliyo dokita omulala ojja musangayo gynecologist akukebere. Ntuukayo omukyala nga ŋŋamba ng'olinga atalina kizibu kyonna. Leka komawo ng'ofunye pizzo tukebere omusaayi ogwo tulabe ekizibu kwe kiva. Bwe tunaakizuula tujja kuwa eddagala ojja kuzaala. Nenkomawo ewaka teyampa na Piriton oba Panado oba kyaa, just nasasula za consultation. Nenkomawo ewaka era nga n'omuwala waali awo ne tubeera awo. oli construction za Mukama? Ndi ku instructions za Mukama. Kati nengira Katonda ono mulamu, Katonda ono awulira, Katonda addamu essaala. Banneebasa ekiro nendoota ekirooto nga dokita ali mu kisenge, waliwo abalenzi babiri bali ku reception nga tusimbye line tugenda mulaba. N'aŋŋamba muze bwe natuuka nga ngenda kuyingira mu ruumu munda, n'agamba n'akuba essimu n'agamba oyo mumuwe asome mu Isaaya awo eri 34:35 olunyirira olwokutaano n'olwomunaana. Nengisomamu bannange bwe nazuukuka nendaga nga Katonda agenda kunkubira abalabe bange ku luno, omulabe agenda mukuba. Nemanya nti Katonda ali wamu nange. Nenziramu nenneebaka otulo ennaku ezaddako. Nendoota ekirooto nga omwezi gusisinkanye n'omusana waggulu mu bbanga nti zaalinga 12 zigenda mu emwezi ekiro ne lifuukamu eriiso. Bwe lyamala ne bifuukamu olubuto. Neŋŋamba bannange mujje mulabe. Kati bwe ŋŋamba nti mujje mulabe nenziikuka mu kirooto nemanya nti Katonda ali wamu nange. Tewaayita na nnaku ndowooza nnyingi nenfuna olubuto. Mukama nampa olubuto nga lw'abaana 2 nga balongo. Wow. Kati bwe ndufuna ninda pizza ngezituuke nze nsimanyi nize ennaku ye Katonda enzireyo sibiraba nembeerawo ewaka. Nemala nengenda wa dokita omulala yali kumpi awo ne balusangamu nenzirayo eri. Wenzirayo eri ewa dokita oyo ne bangamba ngende mu sikaani. Omusajja yali eyo mu sikaani nanga nosanga n'olinamu 2 gwe nno. Neŋŋamba nkitwala mu linnya erya Yesu nkinyweza osanga Katonda yayogera. Naye nze nga nagamba Mukama njagala bafaanagana nga nze bwe mugamba oba tebafaanagana pa muwala na mulenzi. Nendoota omusumba omu, sumba wamaanyi nnyo wano mu kibuga naye Nalongo mulamba nga nsabira. Olwo nno bamaze okunkebera basanzeemu abaana 2 naye ng'era entalo ewaka zikyagenda mu maaso. Basanzeemu abaana 2 nembeera nga nsa kati nengira gundi oyo omusumba oyo nansabira n'aŋŋamba ekiri ebintu byonna nankwata ku mutwe nansabira nengwa wansi ebintu ne bigamba twagenda. Nenzuukuka mu kirooto nemanya nti kati muwala na mulenzi. Era bwe nagenda mu sikaani ne basanga nti yali muwala na mulenzi era nakati bwebo bennina. Nembeera awo n'olubuto lwange luba luweza emyezi 3. Kati omuwala oli ndowooza bwe yalaba nga mpiseewo ate kati nfunye olubuto ate ze yali agize asibye n'agamba kati lulina kuvaamu. Luba luweza emyezi 3 netandika okuloota ente nga terina mayembe nga ya brown. Kati eri ente yajjanga nga tutambula mu kkubo, nalina sister wange bamuyita Hilda nga tutambula mu kkubo. Negirane tugenda tunyumya ente ng'ejja gye tuli nejja entomere ku lubuto. Nempita Yesu ng'ente wetanga egenda. Ebirooto ne bijja emirundi 3 nga mpita Yesu. Kati ekirooto ekimu ne kijja
nga twali mu ruumu emu n'ente eyo nkati neefuuka ya bbulaaka neefuuka embogo. Olutalo olwo lutandikira ddala. Yali ayagala kujja mu lubuto ng'ayagala luveemu. Katukomewo mu ddakiika zaffe entono nnyo mukwana, abalongo bajja kujja mu linnya lya Yesu. Owuliriza 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Okwoyo okulimbibwa olina kiweetaaga okumanya. Twegattengako mu program buuza omusumbawo osobola okumanya ekyo ky'obadde tomanyi. Onagambye nti mu buli bwe nakwata omulenzi abadde anjogereza n'omuwala mu buliri, naye buli lwe ŋŋenda ebuziba mu ssaala nga nsaba omwoyo omutukuvu andage omutuufu owange era yanzijira nga ye mwami wange. Musumba nze binsobedde, kubanga ono omwenzi ate asobola atya okuba omwami wange? Bayibuli egamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi, naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Omwami musonyiwe mukwano gw'oyo omwagale ate omusabire olunaakyuka nga mufumbirigana. N'abaweereza abo class teacher omusumba Victoria Kinto ne class monitor Lilian Nakalyowa Mukisa. Okuva ku Monday paka Lwakuna sawe mwe yakawungezi paka 3 ez'ekiro ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Weebegere program ekuzaayo waka buli lwa Monday paka Lwakutaano okuva ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungezi. Omuli amawulire okuva eno n'eri, omuziki wano wokka ku 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga. MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Muwanguzi tawanika mukwano, tukyagenda mu maaso. Abamu abakazuukuka, abamu abawuliriza wakati mu bukoowu obw'amaanyi, naye temwerabira nti nno obuwanguzi bwaffe bugenda mu maaso mu ddakiika zaffe ezifaanana bwe ziti, n'ekisa kya Katonda ekyenjawulo kikyatutambuza. Mikwano abalungi, tulina omuwanguzi waffe Nalongo. Abeetaaga abalongo oba kiki omwana yabula byonna kyekitwala 2019 ugenda kulwana olutalo ate erojja ddiwangula. Prosper Junior School Day and Boarding be batuusako programu yaffe neŋŋanze nnyo muwanguzi tawanika, era nga erize ku nnamba z'essimu kosobola okubasanga ku 070978 oba 0392964932. Ennaku z'omwezi nga 6 tugenda kubeera n'okusabira abaana. Abaana abalikyali ddala mu mbuto, okubawungayo mu maaso ga Katonda paka ku baana aba P7 paka ku P7, era kigenda kubeera kyanjawulo nnyo ddala. Lugenda kubeera lwakumeka ly'ennaku lwa Sande enejja, teweerabira leeta omwana asabirwe era bamulangirireko obuwanguzi obw'enjawulo. Ate ennaku z'omwezi nga 13 lujja kubeera lw'abaami. Ate ennaku z'omwezi nga 2 lujja kubeera lw'aba singles. Omwezi guno mukwano beera nga oyogera n'omuntu oyo abadde tannaba kutegeera bigambo bino, naye gwe bimugambire bulungi ddala. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Nalongo. Awangula atya? Mukama amuwanguza atya? Kati musumba nendoota ekirooto ng'eri ente eri yali eya brown kati ate ng'efuuse ya black nga ate embogo. Kati ne tubeera nga tuli mu ruumu wamu nze n'eyente nentunuulira nange nenjitunuulira, nenjigamba naye ku luno tolowooza nti kati olwana ne Rhoda, olwana n'omwoyo omutukuvu. Mu kirooto nga bwe njigamba nembuukira eri ente mu bbanga nga bano abasajja ba wrestling
nenkwata ente nengibuukira nengikuba wansi nengituga ente neefa nenkwata eyo embogo nengifulumya ebweru kwegamba yava mu nte neefuuka embogo nengikwata nengifulumya ebweru ng'efudde nenzuukuka mu kirooto kati nga ntandise okulaba ebirooto eby'obuwanguzi kati bwe namalirizaawo luba luweza emyezi 5 nendoota nga ntandise okubleedinga mu kirooto nga lwa myezi 5 ne buliwo lwa myezi 5 nendoota nga mbleedinze neŋŋamba Katonda bw'aba akuwadde omukisa taguleeterako buyinike Mukama yampa omukisa kati laba gugiddeko obuyinike kaŋŋende mujjukize mu kirooto nenkwata Bible yange nengiwanika mu bbanga neŋŋamba Yesu nali ŋŋenda mujjukiza nengwera ebintu ne bigamba tugenze naye era ng'era oyo omuwala akyalimu mu nnyumba nali nkyamulina mu nnyumba nga n'omwami waali ne olubuto ne lugenda maaso nga lukula ku luno signs zonna ezaagira ku ziri nga zivaamu ku luno Katonda ate yaliwo tewali kantu konna akantuukako kubanga byonna Mukama yabindaganga nga mbikuba olubuto ne lugenda maaso nga lukula lweza ndowooza emyezi era nga 6-5 awo nendeeta ekirooto nga ngudde eddalundi awo obusega ku roundabout ntambula eŋŋamba nenzuukuka mu kirooto nensaba nekikutula nendoota ekirooto nga bantutte ebutabika nti ngudde eddalu bagende bampa admission tutuukawo ebutabika ku reception ng'omukazi agamba twasanga receptionist n'agamba ono temumuwa gundi olwali tetugenda muwa admission tujja gimuwola naye si kati bwe nazuuka omukirooto nemmanya nti ono omukyala abadde ayagala kunsuula ddalu nenkuba omuzimu ogw'eddalu ogwo Mukama nanyamba eddalu era saaligwa nendoota nga mbeera mu masabo bantwaleyo mu masabo nga ndoota ebirooto nziruka mbasamizeeyo mbaddukako emisinde nzuukuka nze nantuuyanya ebyaddala nno nga kati si kirooto ova mu kirooto ng'otuuyanya okwoyo omutima gukuba ng'era olinga ava okuddukako ennyini emisinde nembeera awo naye ng'era nsaba kwe kuba kusiiba nsiiba nga nnoonya Mukama n'omutima gwange gwonna kubanga awo byatuukirawo naye nkwata eddagala awo kwe kulisuula mu ttooyi awo kakati njagala Katonda olubuto ne lugenda mu maaso nga luno lyali likusibiddeko akadde akaseera kati ne lugenda mu maaso nga lukula nga Katonda alukuuma ng'era ndaga kati luba luweza emyezi ngaawo 7 nendoota ekirooto ekyawe byange byajjiranga mbirooto nga Katonda ndaga nga nti nali ŋŋendayo gye baali bazaala maama eyo bamuzaala Sumbu awo ku Mwenda ku Mityana Road ne tulinnyiramu awo ebusega nti nalinnya taxi ng'emabega waliyo omusajja asitudde esanduuko gundi kofini y'abafu omusajja ne tutambula ne tugenda tuba kaŋŋambe enviiramu mbulayo katono nnyo nveemu omusajja n'agamba mu maaso awo bwe yagamba mu maaso awo nanga Rhoda nyambaako onkwatireko ku kofini yange eno bwe naafuluma ogimpeereze omutima ne guŋŋamba gwe nno bw'ogikkiriza agenda gikulekera togikkiriza nange ne mugamba nange ndaba nviiramu wali wangulu kanviiremu wano ntambulewo nenfuluma omusajja n'agamba kondakita amugaleewo tugende ne bagenda ne kofini nze nenzuukuka mu kirooto nemanya nti Mukama ekyo nakyakintaasizza kati abantu ne batandika okuloota ebirooto nga nzadde abaana bakasowole omwana afulumiza omukono manya nga bajja ne babiŋŋamba nga nze nyiikira kujja wano kusaba olwo nno nzimbye emikono nzimbye ebigere nze nasikyategeerekeka kati ebyemutundo nembeera nga abiyigiramu kubanga nga nagatambula nga pressure nafuna pressure ku lubuto olwo nensigala nga ewaka olumu naye ng'era nsaba naye nga ŋŋamba Mukama bw'olimpa abaana bano bw'olimpa ekintu kino n'ozzaawo amaka gange ne gatereera ndikuweera obujulizi mu kibiina eky'abantu abangi nali sikimanyi nti olunaku lulikya lumu mutundu ne tuteekawo rediyo era ekitiibwa ne teno nkimuddiza
kibiina ky'abantu abangi nze nagamba nga kibiina ky'abantu bangi nze nga mmanyi nti ndigenda mu kyaki nkwata akazindaalo naye nga simanyi nti bulikya mutundwe ne tufuna rediyo nenzija wano ku rediyo amazima mukama n'abeera mwesigwa olubuto ne lukula nengira kati wano mu 2007 ng'omwaka gutandika pasita Tom n'ateekawo omusomo gw'abakyala abafumbo naye nga amusumba tannaguteekawo awo naloota nga ngenze mu ddwaliro ebyo byonna kyaka omuwala yali abindeetera ne ndoota nga ndi mu ddwaliro omukyala n'angamba ye bannange Rhoda jangu olabe nali mu wodi ya abakyala nangamba jangu olabe nina ekiwundu ku lubuto nengendayo mulabeko bwe nti ng'ayambadde gomesi n'akwata gomesi n'agijjawo nankwata omukono nkwate mu kiwundu ekyo nengamba sijja kwata mu kiwundu kyo mu linnya erya Yesu nali simanyi nti ekyo ekiwundu kigenda kujja nga mukama amaze okunsumulula sitaani yali antutte mu ekyo nengira nendoota nga abantu baziikula abafu eyemango omukazi nangamba jangu tugenda olabe baziikula abafu enemanga nengamba nedda nnyabo nze sigenda naawe ali munze w'amaanyi okusinga ali muggwe tojja kuntwalayo kirabika omuwala yali alayidde enveewo ng'era agamba wonootuuka okuzaala nja genda naawe ndowooza nga amanyi mu ddwaliro agenda kuggyayo mirambo myereere mu buliwo nga bw'angamba wamulekangakoko n'agenda n'ayongera okukuma ebyoto oba yabeeranga waka weewaka naye nga waliwo omukyala we yalina omudaala nga gy'atera okugenda eyo nga yamuwa eddagala kubanga era nayo byo mukama yabindaganga naye engeri gye yaŋŋambanga nti sirika nga nze olutalo lwa mwoyo siruleeta wano bantu bonna kululaba nga nze ndulwananga nze sirulwana na muntu mulala yenna ng'era oyo omukyala mumanyi kati ebyo ebintu gye yabikoleranga naye nga ye tayagendanga mu kyalo nti oba abijja yabijjangawo kyengera we twabeeranga ne tugira ne tubeeraawo olubuto ne lukula ozali eddogo eryali ewaka ddyo teryegattamu byali byono lumu musumba nze katonda gwensinza katonda akulaga ekintu ate era abeera specific kitu kiddiremu ekyo abeera specific abantu bangi babeera mu probability maybe perhaps nze katonda yamundaganga from A to Z n'agamba luno lwe lutalo lwe tuliko kubanga lumu olubuto we lwakulira ddala nga nzimbidde ddala awo yajja mu kisenge kyange naye kyekiro kyennyini nali ndoosa ekirooto nga ze n'akwata ka baketi kange n'akatwala ketwagendangamu fe short call nti n'akafulumya ebweru ng'ate nze siri muntu atulugunya muntu to that extent nti nkwate ekintu nti kwata otwaleyo bino oba yozza bino ebyo byatasaanye kwata munedda naye katonda yandaga mu kirooto ng'ayenze eddagala n'alikwata n'aliyiwamu kati enkeera ku makya n'ajja ne yafukamira awo n'ambuuza wamala okumbuuza n'akwata baketi ne mugamba ogitwala luddawa n'angamba ngitwalayo bwerukuyire ne mugamba nedda nnyabo bireke ewaawo so katonda nze buli kimu yakindaga from A to Z sobola gamba nti kino oba kyawe kyali bwe buli kimu nali nkimanyi katonda waffe ayogera ddala nti wava akati abaga yayogera naye oli ku instruction yakusirika owangula eddogo nina kusirika ewaka nina kusirika nga musumba Tom yatuyigirizanga nga neewaka kennyini nina kusirika naye ng'ate nga sirina kusirika nti nsirike busirisi naye nga nsaba busabi kati awo ziba ziwera mu gundi mu 2007 ng'olubuto lukuze nnombulayo myezi ng'ebiri nduzaale nengira pasita Tom n'organizinga olukuŋŋaana lw'abakyala abafumbo naye nzijukira olunaku olwo nafukamira mu kisenge neŋŋamba mukama essala yali nyimpi nnyo namugamba katonda wange oŋŋambye nsirike ebbanga ddene nsirise naye ekimala kimala ŋŋenda ku kyaki emutundwe njagala nveeyo ono omuwala ŋŋambe nti abeewaabwe bamukubidde essimu nti bamwetaaga olwo osirikidde ebbanga ki yatandika obikola mu 2006 ng'atandika kati yali 2007 nga tuli mu 2007 neŋŋamba nsirise naye kati ku luno lwe ŋŋenda ku kyaki
njagala nveeyo nga nze simwegambidde nga aŋŋambe nti abeewaabwe bamukubidde essimu nti bamwetaaga. Era ne tujja wano kyaki yali ekyali ya tiles, yali seminti wa red wansi awo, ne tufukamira ne batusomesa. Olw'eggulo bwe twamala nafukamira era essaala eri gye nakolera ewaka ne ŋŋamba Mukama kye nagambye ku makya wakiwulidde ssebo, nkwegayiridde ŋŋenda okudda eka. Ono omuwala aŋŋambe nti ewaka ewaabwe bamwetaaga kubanga nsirikidde ebbanga ddene ekimala kimala. Era bwe kyali ne tusaba ne tumaliriza ne ntuuka ewaka. Twafulumanga 11 awo abakyala abafumbo ne nzira eka. Mba naakatuula bwe nti mu ntebe najja nambuuza naŋŋamba ab'ewaka bakubye essimu nti banneetaaga. Namanya nti eggulu limugobye ewange. Kyewasabye Mukama kye namusa ate nakisaba mpola ng'omuwala tampulira. Oleme kuzaala nga waali. Nali mukooye bukooyi ng'ekyokuzaala kati si kyekikulu naye ekyokunviira nga kyenjagala. Kubanga musumba gundi Saala yali yatuyigirizaako wano kankanya eggulu. Wali osabye ku Saala ekankanya eggulu ereetera Mukama okukolerawo. Nange Mukama namugamba olwaleero Mukama nsaba onkolere. Era omuwala nga byennyini bye nayogera bwe natuuka ewaka n'abyogera namanya nti eggulu limugobye. Time eweddeko. Naye nga n'eddogoma z'oddisensebula. Anti kyangu nnyo omuntu okugenda naye ate byakola ne bikola bitya. Nze nagenda mu maaso nga nsaba musumba. Gwe tomanyi lwaki abantu oli agenda n'afa nga yakuluga naye n'osigala ng'omuloota mu birooto byo. Kitegeeza yafa naye eddogo lyakola ddyo likyakola ki? Ddyo likyaliwo. Era wakati awo ng'olirwanyisiza n'olijjawo olugenda okulaba ng'omuntu oyo takyalabika. Kati abamu okugoba abantu yesinga mukoobuntu naye ate oluusi byeyakola ng'ate byo tobikoze eki? Tobijjeewo. Omuwala Saalongo olwakomawo ne mugamba nti omuwala aŋŋambye nti abeewa bakubye essimu nti bamwetaaga agende. Naŋŋamba ate kati olaba naawe gw'ozimbye wenna tokyalina maanyi olubuto luli eri. Sigale okulabirire. Kati nange ku mutima neŋŋamba gwe nnoosaaga. Ne mugamba kati ate oba abeewa bakubye essimu nti bamwetaaga. Ate kati nze ani agaana agende? Nze nyiga Katonda nja kubeerawo sijja kufa. Nampa ssente ze yali abanja era yamususizaamu era n'ezo saazitutoolako. Ne ŋŋenda mu winawo nagenda naye n'olubuto lwange nga lwonna luli eri mu bbanga. Naye tuva ekyengerawo tulinnya takisi tugenda kubanga twagenda mu wino ne mushopingira. Ne twali tuli mu takisi awo nga tugenda n'atandika okugenda nga yeesooza. Naye nze ku mutima ngamba Katonda yakugobye edda togenda kubeerawo. Era saamwatulira. Pulaani nga tekoze eki? Tetuukiridde. Tugenda mu wino byonna n'embigula ne ssente ze yali asusizaamu zonna n'enzimuwa saalyako na 10. Naye okumanya nti Katonda ye yali amaze omugoba n'olunaku olwasembayo teyasula wange yasula ku miriraano. Ate nga sinze namugamba genda osuleyo. Yali takyasobola kusulawo kyaka. Simanyi na kumanya. Yali olikubye olisesembudde. Kati awo n'agamba omwana wa mulamu wange. Twali tubeera naye. Namugamba naye kati maama Alani ndowooza. Engeri gye ŋŋenza agenda kusala embaata zaazirye. Nalinawo obubaata bubiri awo ewaka. Nanga agenda kusala embaata zaazirye. Naye jjukira nga saamugambako oba kino oba kimu. Nanga agenda kusala embaata zaazirye. Kati awo oyo omuwala kwe kutanga naye bannange ng'abadde akola ebintu bino nemugamba byonna mbimanyi tombuulira n'ekyo. Nakimuze tebwali kyonna ekibadde kituukawo nga sikimanyi. N'agenda nze namanya nti musumba biwedde. Kumbe agenze kuseesaamu oba yaseesaamu simanyi. Olunaku olw'okuzaala lutuuka bantwala awo Emengo mu ddwaliro. Omwana wasooka waswa yaleeta feesi nga tasobola kufuluma. Ndio badde oloota. Badde baloota kasobole biki. Aleeta kino na kino. Nga banzirusa mu theatre nga babajjamu. Nze manyanga nti kikoze kitya kiwedde sirina buzibu bulala bwonna ngenda kuwona. Omuwala anviiridde.
ekiwundu nga kigaana okuwona kiri kye naloota omukazi nga ampise nti nkwatemu neŋŋaana nemusikako omukono. Ne tudda eka olwo nno bannongooseza olubuto nga luganira kati wano olubuto we lwali lukula mugaba n'akula wano ku lubuto n'entandika omutakula. Kati bwe namala okuzaala nga bimugaba bizimye ne bitandika okuleeta amazzi nga bitonnya amazzi. Kati awo ennyama eyo neefa. Kati nzirayo wa dokita eyannongoosa abeerawo Kyengera naye yannongooseza Mengo Hospital. Ennyama n'agisalako ye yali enfu omusumba Nabo n'abona nakaaba amaziga. Sinze yali ayagala abaana naye nga n'abaana agabatunuulira omulabe yabankyaya. Ne bagisala ennyama neefa, olubuto ne baddamu ne balusala nga musumba luleeta paasi. Bwe yansala nze sawulira na bulumi bwonna kubanga byatiriikanga nga bw'onookwata mu amazzi n'oyiwa akadomola nga bitiiriika butiiriisi. Olubuto lwonna n'aluddamu. Naye teyagenda eri munda, yasala wano kungulu. Nga njoza ku makya n'anjoza olw'eggulo ng'ate aleeta bye namanyanga nze nga ndaba kwota ya sukaali n'aleeta n'ono fulajayiro owa yero nga naye amuleeta n'akoona fulajayiro oyo ne kwota ya sukaali ne fulajayiro oba yalibanga kwota simanyi ng'ayiwamu naye nga nze nkanya kuyita Yesu, Yesu nyamba, Yesu nyamba nga ne dokita nga naye bannange Nalongo oba olina siriimu oba olina kinga obulwadde buganya okuwona kino ekiwundu tudde mu ddwaliro ne mugamba musawo ebintu byonna nze eddagala lyonna ly'obadde ompa mbadde ndimira ekipande kyange kiikyo kiriko negative. Nangamba naye kiki kiganya okuwona kino ekiwundu? Nangamba ojja tugende e Mengo. Kati ng'ate antwalira na bwereere nga kwegamba yafuukanga maama ng'ebyobusawo takyabiriko. Wayagamba nti obaana bano olusaalo nga baguze buwanana. Ng'ajja n'ankima olumu nga mwekweka nga ssente teziriiwo. Nankubira essimu n'angamba gwe kiki lwaki tojja ne tugenda mu ddwaliro? Ne mugamba musumba gundi dokita sirina ssente. N'angamba kati yali akoze akakodyo ovunde. Naagira n'angamba ssente si kyekikulu, wuzi zijja kubulira mu nnyama, jangu tuyitewo tugende. N'antwala ng'awo mu ddwaliro ne bakebera paasi ne basanga eddagala lyonna nga mweriri. Kati olunaku lumu n'angamba ngenda kuzzayo mu theatre. Ne ngamba nawona theatre ku luli naye ku luno nandigifiiramu nno nyinza obutafuluma. Bwe tutuukayo e Mengo ne ntunuulira theatre ne ngamba kale theatre gwe nkubikkako omusaayi gwa Yesu, sigenda kudda mu theatre era sigenda kuddamu. Ngenda eri waggulu musawo aŋŋambe nti sigenda kuteeka mwera bwe kyaba. Nangamba ajangu tulabe wano nyinza okufunira solution endala. Ekiwundu nga bwe bakisala bwe kiddamu bwe bakisiba bwe kigaana bwe kivulula kwegamba nga ndyawo ninga kifaananyi nze sikyabitegeera musumba n'enkoga. Mu kirooto muli eri Katonda tusooka tumuddiza ekitiibwa kubanga ye Sitaani talekaayo kujjayo bugatto bukadde naye abalongo bo bavuddeyo bo nga weebali okuvannyuma lw'emyezi emeka lw'emyaka emeka nga tuzaala. Omukulu yalina 4. Engalo n'akalulu lwaki tetuzikubira Mukama kubanga ye omulabe ekkiriza gaana n'ekisomo ebisoomooza tebirirema kujja naye Katonda abe asigala Katonda. Bane tukubire Yesu engalo awo tetwakubiddewo Yesu ngalo. Twebaza nnyo mukwano gwaffe Yesu kubanga essanyu lyali litya ku Saalongo bwe tumala okuzaala abaana abo. Jjukira kati awo obuvunaanyizibwa butandika kubanga bwe namala obazaala ye yali taliiwo era waliwo mukwano gwange eyantwalayo. Kirungi nnyo okweyisa obulungi mu bantu kubanga nze olubuto lwagira bugizi ddakiika emu genda mu ddwaliro nga n'ennaku tezinnatuuka ez'abaana nga ne Saalongo taliiwo. Jjukira sikola. Mukwano gwe ye yajja ssaawa nga 7 za kiro n'antwala awo e Mengo mu ddwaliro. Ye yasayininga ku gundi ya Saalongo ne banyingiza mu theatre okunsala. Yakimanya nkeera ssaawa nga 3 ti abaana bavuddemu nti abaana Nalongo bamulongoosezza dda n'abaana balamu. Bamubuulirako nti nonze nzikiriza Katonda okumpa abalongo. Ebyo saabimugamba ate nga musumba nina wenjogerera nga sirina bwogerero okuggyako nga mbyogera ne Katonda wange kubanga gwe nanyumyanga naye.
Salongo tuwamagamba konti nja kuzaalira abalongo. Eyo nedda saabimugamba ng'ate ye mbyogerera wa nga nadiba nenzira wali. Wali tokinnaba kukiga wali bwakwambaza omudiro nga bandibyadda nga n'olubuto lwo byonna. Kati Salongo we yakimanyira ssaawa nga 3 naye abaana abo okuyingira mu nnyumba ye yali turning point y'obulamu bwange neefuna emirembe mu nnyumba. Nze ate oba ntuulaawo ne ntunuulira abaana abo ne ŋŋamba oba bamalayika oba kiki kubanga kati ne bwe ntambula ne Salongo oba ndwadde awo olaba ng'afaayo kiki bannange tugende mu ddwaliro bwe mugenda ngeeyo ku mbaga n'akwanjula ono ye Nalongo bannange buli kimu kyonna n'abatagala kuwulira erinnya lyakyukiraawo Mukama namugamba kyusa erinnya lyange. Kwegamba ne tufuna emirembe mu maka ne tufuna essanyu mu maka era kuva baana abo bwe bayingirawo paati mukwana ebadde ne natesita tunamuwa bubugalo buli kaseera Yesu alina byatukoledde. New level new devil abaana obaze okubaleeta ekitiibwa tukiddiza Katonda. Muli wawulira otya nga ggwe? Nawulira essanyu kubanga kuva olwo era naga kayimba Yesu amanyiye Katonda yammanya. Katonda amanyi erinnya lyange kubanga okumpa abaana abo kyandagira ddala nti Katonda ayinziza ddala okukola kwegamba gwe bw'obeera omwana we n'otambulira mu makubo ge ye tewali kimulema kyonna kye weetaaga abalina kikuwa era omulaba aba alina kumuswaza. Abo abaana bandagira ddala nti Katonda agenda kumpa ebintu binene nnyo era mbatunulira ne nga Mukama gwe yampa abaana abo ababiri ng'omulaba asazeewo embuto ziveemu amaka gaveemu naye n'ompa abaana abo ababiri n'omuwala n'afuluma ennyumba yange tewali kigenda kulema wonna ogenda kumpisaawo. Kati musumba ku kiwundu ekyo kyamala ne kiwona nga wayiseewo omwezi gumu n'ekitundu ne bakisiba ne kiwona. Bwe kimala okuwona nsi ey'omwoyo yonna kiwalaba oba kyawona buwonyi kyo kwegamba musumba ate awo bannange nalinga kifaananyi ntunula butunuzi kubanga obulumi bwo bwali bungi nnyo nalumwa nga basala ne baddamu ne basiba ne bivulula ewuzi ne baddamu ne bazisala nga kikambwe nnyo. Kati ne mmala ne mpona awo wayiseewo emyezi ng'ena ne ndoota ekirooto nga abawala babiri omuwala omu gwali muzimu gwa bwenzi ng'omulala muzimu gwa bwavu era nga we byali biyingiddewo. Nenkwata omuzimu ogw'obwenzi nengukuba nengusuula eri twali mu playground nengusuula eri nenkwata ogw'obwavu nagwo nengukuba kati ogw'obwenzi ne gujja gunkube nengikwata nengikuba gyombi ebiri emitwe ne gibyabyatala kati ate ne tuva mu playground ne tugenda munda mu room nenkwata ebisumu nenkwata ekkubo nzigulewo nfulume nziruke ngende omutima ne guŋŋamba eddoboozi lyaŋŋamba ebisumuluzo bibiri wali bw'onooba tobasibiddeyo bagenda kugoberera basibireyo gogende. Nenkwata ebisumuluzo nenzigulawo nembasibirayo nembasibirayo neŋŋenda kati nembuuka kalina nengwa wansi nentandika okutambula okwambuka akasozi ne bayimirira ku balkoni nga tebalina wakuyita ne baŋŋaanayo mukazi gwe twayagala okutta wano ng'ozaala n'otulemesa ndowooza walaba omwana engeri feesi bwe yagireetamu watulemesa twayagala okuttira mu theatre n'otulemesa ne twagala okuttisa ekiwundu ekyo era n'otulemesa naye era nakati tukulaba okyatulemesa ngati nze nensirika neŋŋamba Yesu nebika musaayigo Yesu nebika musaayigo nenyambuka akasozi neŋŋenda kuva olwo musumba amaka gange ne gatereera era kati Salongo ali bulungi abaana bali bulungi abaana bonna abaagala kyali kyagala kuttira muleeba ennyabo olemererwe Mukama nansumulula bali tetugulumiza Katonda omunene guno omwaka Mukama atandise naawe omukisa ogw'enjawulo naawe atandikireko mu bulamu bwo. Emyaka gyonna giyinza okubanga mibi ne waliwo omwaka Katonda gwakuleetera nga gwego. Mwaka kyogwo kyagujjukira ogwo gwe ufuniramu obuwanguzi 27 engalo n'akalulu mukwano tuziddize Katonda katukume mu ddakiika zaffe entono nnyo.